mitima gy'abantu omuntu asobola okusiba obusungu n'awulira emirembe nga gwe yasibako obusungu amaze kufa. Kibi nnyo mu luganda luno olw'okukkiriza bwe tuba tunaaweereza Mukama Katonda emitima gyaffe girina okubanga mirongoofu. Aleluya! Obanga tunaabuulira ensi, obanga tunaalongoosa ekkanisa, obanga tunaagenda okutwala amawulire eri ab'amawanga, eri ensi ey'ebweru, eri gavumenti ya Lusifa, twetaaganga emitima gyaffe gyanaaba. Waliwo eyakola oba ekituufu, waliwo eyakulogesa, waliwo eyakubbisa, waliwo eyakwogerera amafuukuule, naye nga bw'otuula bw'oti amaanyi agamusonyiwa owulya togalina. Omuntu asobola kuba n'agamba tewali mulala yakikola, omwana wa gundi okufa gundi yekulemberamu. Ekyamazima nga siwe kyali. Omuntu asobola kukusiiga ekifaananyi kyonna ekikusiiga kazambi n'akuwunyisa bulala eri ensi. Naye kankutegeeze, Bayibuli egamba nti tusonyiwa abo abakola obubi kubanga ne Mukama waffe Yesu Kristo yabasonyiwa. Kankubuulire, toyinza kutuuka ku ddaala Kristo lye yatuukako. Bayibuli egamba nti Yesu Kristo bamukuba emiggo ne bamuwandulira amalusu ne bakomera ku musaalaba ne bamusamba emiteke ne bamuyigganya ne bamuvuula ekiro kyonna. Bwe butuuka ku makya Yesu Kristo ne bamukomera ku musaalaba. Waliwo ekyawandiikibwa kyensoma ne ŋŋamba nti naye tusinza Katonda ow'ekisa ow'enjawulo. Bayibuli egamba Yesu Kristo gaziyingira 7 bamukomeredde ku musaalaba, bamubambye emikono, amagulu bagalippye. Ne wajja omusirikale, omu ku basirikale ab'Obwakabaka, n'ajja n'ayimirira mu maaso ga Yesu ng'ali ku musaalaba bw'ati. Kigambibwa omusajja ono omusirikale Serukale mbu n'akwata effumu bw'ati n'abuuza ekibuuzo, gwe bulijjo yeeyita kabaka w'Abayudaaya? Omusajja ono kyava akasuka effumu bw'ati n'alifumita mu mbiriizi za Yesu, kubanga Mulova yali talina mu lugoye, mbu amazzi ne gamaasuka okuva mu mbiriizi za Yesu ne gakuba omusajja omusirikale, kubanga yalina eriiso limu ng'eddala lyaziba dda, nga talaba, nga waggulu, naye najja wali Yesu ng'azibirizaako erimu n'akasuka effumu mu mbiriizi za Yesu. Amazzi ne gava mu mbiriizi za Yesu ne gamaasuka olwa puresha y'effumu ne gakuba omusajja mu feesi. Omusirikale yali amufumise effumu, bwe yali mufumita bw'ati amazzi agakuba mu mbiriizi za amazzi agava mu mbiriizi za Yesu. Omusajja n'ayisa omukono ageesiimuleko, eriiso eryali lyaziba ne liraba. Eriiso eryali lyaziba ne likola litya? Tokitegedde bulungi. Nambye omusajja ow'ettulu bwe yafumita Yesu Kristo ng'ali ku musaalaba, amazzi agava mu mbiriizi za Yesu ne gakuba eriiso ly'omusajja. Omusajja n'ayisa mu maaso, eriiso ly'omusajja ne liraba. Asonyira ne ku musaalaba. N'ofumita ffumu nze n'osigala nga nkuwonya eriiso. Ani? Bayibuli egamba labayo yali agenze n'eriiso erimu lyaddayo alaba, era ye yekka omusirikale eyabonga n'addukawo. N'adduka bizina kati eby'omusajja sijja bisobola, ngenza okumufumita effumu na liiso limu, nvuddeyo n'ameka. Kati gwe yakusoba yagala afe bufi. Bangi owulya muli nga tolina maanyi gasenga Kristo Yesu. Lwaki tosaba Katonda awo otudde ng'osirikire n'ogamba nti tuli mu wiiki yakudda bujja? Ekiragiro kitugamba kubuulira njiri, tunagenda tusange emitima gyaffe teginaabye. Mukama akwate ku mutima gw'akawugezi ka leero. Mukama ayogere n'omuntu ow'omunda. Mukama ayogere n'omutima gwo ng'otunuulira oyo yakola obubi ku mulimu, ng'otunuulira oyo yakwogera obubi mu kika, ng'otunuulira oyo nnayiba wa kuyigganya, ng'otunuulira omwana eyayimya n'agamba nti oba nzaalukuka nzaalukuka. Mukama akusaasire ngamba gwe omuwala ng'otunulira boyfriend oyo eyakuyiwa ng'amaze n'okutwala ewa ssenga omututteyo, ne kwanjula amaze okwanjula n'akuyiwa, bifo ky'okwanjula ky'okugatta n'atwalamu mulala. Musonyiwa onookola ki? Wamuwona n'okumuwona, oba lero era agenda kugolola amabeere. Kankubuulire, buli siteepu yonna tugwana okusigala ng'emitima gyaffe mirongoofu. Bameka abagamba Musumba, akawugezi kalungi njagala omutima gwange gunaabe. Gondi bwe ngamba sikule nangamba njagala sikule nanga, owe nanga ono bannange mwamujeewa. Omutima gw'akawugezi kalungi njagala gukole gutya? Gunaabe. Yimirira agamba nti Musumba, Kerodiya simwagala mutima gwange. Nkoye Kerodiya, saagala Kerodiya. Saagala Kerodiya n'akatono. Saagala Kerodiya.
Kerodiya gwe mutima omuvundu agamba nti musumba ekituufu nina okwenyamira waliwo eyansobya naye mpulira muli kale nga nsaba amaanyi ga Katonda agalokola gankuulemu Kerodiya mbeere bulungi eri Katonda. Somera wano wenkulabira nkusabire jangu jangaga nti omutima gwange gwa Yesu yekka. Yesu alamulire mutima gwange. Abanakola obubi ku mulimu mbalopera Yesu, abanampusa obubi ku kyalo mbalopera Yesu. Jangu ng'osanyuka Yesu akwagala. Balopega eri Katonda abakola obubi. Tosanga revenge eri abo bakola bubi abamenyeka. Mukama akuwa omukisa akamwezi ka leero. Mukama Katonda banga waliwo ayimiridde wano ng'alina omulabe we kaave wano ng'olwanya olutalo lwe abadde omulabe we afuuke mukwano gwe. Nsaba Katonda abadde atesiza obubi erinnya lyo Katonda alwane olutalo olwo abadde alowooza nti bagenda kugoba ku mulimu ng'akulibya bakugobe ku mulimu. Uliriza Mukama abikyuse bakuwe promotion. Katonda akole ku nsonga yo awo booli awo abalowooza nti bakuzaalukuka mu kikawulira Katonda anyweze obulamu bwe mu kika gye wazaalwa ne mu kya Mukama waffe onywere emirembe n'emirembe. Kerodiya gwe mutima omuvundu okutula mu mitima gy'abantu. Tunaabulira tutya enjiri nga tutukyusi. Tukuŋŋaanya akawugezi ka leero otuyita nti nja kugenda ng'afuula abantu abalala bayigirizo. Tunaagenda tutyaga emitima gy'Abakerodiya. Bakerodiya ne mu kanisa tubasangamu nga batudde nga balina emitima giri nga gyejjinja. Ogwawe kuseketya ne kuba nkokola buli ayingira kuba nkokola buli ayingira. Bakerodiya abo tubakulopera Mukama obakonjola ensonga zaabwe. Tunaabulya tutya enjiri nga tulina balirwana abaffe betwesika ebikokola Mukama. Kyalwa tusaba akawungezi ka leero otulwanira entalo ezifaanaganako bwe zityo ez'Abakerodiya abetwetoolodde tetwabaliraana nga tumanyi nti Bakerodiya kumbe bafuuka emitima gya Kerodiya. Abaana twabazaala naye waliwo omwana yasimba omutima gwa Kerodiya mu ye nga tayagala kumanya bifa ku nnyina, tayagala kumanya bifa ku kitaawe, tayagala kumanya bifa ku baganda be. Ali awo ali ku nsi ye alaba nga yenna wa kitalo. Mukama tuuka ku mutima gw'omwana afaanana bw'ati akawungezi ka leero. Waliwo bazimbye ebigo by'obukyayi ebifaanagana ng'ebya Kerodiya nga babisibula ku mirimu gye tukolera. Batuyiganya ekyekanidde awo, batwogerera bubi, batusiize kalimbwe nga be baagala, batukyayisiza bakama baffe. Mukama abafaanana bwe batyo nga batusimba mweseka okutuyiganya n'okutumalako emirembe ku buli musajja n'omukazi ali wano ku mirimu gy'akolera. Ayi Katonda gonjola omutima gw'abo abatuyiganya. Kubanga waliwo gwe twasobya Mukama tusaasire, twatulizibwa emitima gyaffe nti tuwa amaanyi agasobola abatukola obubi. Omukazi ono ayimiddde wano baamulogesa ne bamugamba ye yaloga omuntu oyo. Mukama Katonda mu kanisa ffe tukkiriza nti awali Katonda waliwo okuwangula. Ensika erogesa abantu bano naye Mukama nga gwe maanyi gaawe. Waliwo ali wano Mukama Katonda nga bamwogerera amafuukuule ne ku kyalo bajula kumugoba. Waliwo ali wano Katonda waffe nga bamuttisa muntu. Waliwo ali wano Katonda waffe omwagalwa nga bamwogerera amafuukuule amazibu. Obanga waliwo atasobola nakwoza nsonga ye mwebyo ebimutuukako Mukama akawungezi ka tusaba amaanyi ag'ekitalo tusabire mu linnya lye ery'ekitalo tuga tugetegeeza eri ensi ti Katonda yakyalokola n'okutuusa kaakano. Mukama nsabira abakazi abali wano abayiganyizibwa babbaabwe, nsabira abaami abali wano abayiganyizibwa abakyala baabwe, nsabira abaana abali wano abayiganyizibwa abazadde baabwe, nsabira abakulembeze mu kanisa abali wano abayiganyizibwa abakristaayo, nsabira abakristaayo abali wano abayiganyizibwa abakulembeze. Okusinga nnyo Ayi Katonda teeka emitima emitereevu mu mitima gyaffe. Tukusimbuliza otuggyemu emitima gy'obwa Kerodiya. Tugenda kubuulira njiri wiiki eno yonna. Twagenda ku mawulire tunaagenda tutya, tunaabuulira tutya. Tetujja kgenda na bikolobero bitudde ku mitima. Sooka olongoose ffeffe nnyini tufulume eri ensi nga balaba Katonda ayakayakanirira emitima gyaffe. Nsana okwagana emirembe kabeerenga naffe ffenna. Otulina otwaba kye musa kye kinyina obulungi bwo. Ayi Katonda ge maanyi ke tuyayanidde akawungezi kalyo nga tusaba ng'era tuyita mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abeere nammwe.